Agona ko lwalero katugatandikira Parliament ya Uganda. Video netegeza nti bonna abagenda okwetaba mukungubagira omugenzi abadde Speaker Parliament ya omulundi ogw'ekumi Jacob Lokori Oulanyah ku lunaku olwokubiri olwa Ssabbiiti ejja bateekeddwa okusooka okugenda maaso n'okukeberebwa endwadde eya lumiimamawuggwe. Mu mbeera y'emu ababaka abamu bavudde ne bategeeza nga bagenda okuleeta ekiteeso okulaba nga babbula oluguudo mu abadde Speaker ono Jacob Lokori Oulanyah era mu mbeera y'emu bakyagenda maaso n'okumwogerako ebirungi byakoledde eggwanga. Enteekateeka y'okungubagira abadde Speaker Parliament y'eggwanga Jacob Oulanyah egenda maaso nga bugolo. Wano Parliament eragidde bonna bagenda okuyitaba ku mukolo guno okusooka okwekebera ekirwadde kya COVID. Mu bano mwotwalidde abagenyi ab'enjawulo ssaako ne bannamawulire. Ababaka ba Parliament baagala Oulanyah abbulwemu afazaala oluguudo oba emu ku bizimbe ku ssettendekero ekkulu e Makerere mu kaweefube okujjukira ebirungi byakoledde eggwanga lye. Omubaka w'ekibuga kya Fort Portal Alex Ruhunda agamba nti agenda kuleeta ekiteeso kino ku lwokubiri luno Parliament bene beetudde okujjukira ebirungi Oulanyah byakoledde eggwanga lye. Engeri gy'akoledde eggwanga lino n'abantu abava mu matemba ga Uganda tulina okumujjukira era ekyo nga tujja kukireeta ekiteeso bwe tunaabanga tumwogerako ku byafaayo bye omu Parliament. Mu ngeri emu y'omubaka okuva e Sudan Kimosho kino akiwagidde kigenda kwongera amaanyi abasigadde okwongera okukola obutaweera. Bwe twakola BMK Road ne Regional Speaker really ndowooza kyandikoze bulungi nekiwa naffe abakyali abato abazimba kaliya nti olina okukolera eggwanga n'omwoyo gwo enkya ne bwatoliiwo abaana bo oba abantu abalijja bamanyi nti wali musaale mu kukolera eggwanga n'abantu kibawe amaanyi okukolera eggwanga tebeesaasira. Ye ssentebe w'akakiiko ka Parliament ak'amateeka Robin Rakojo naye ateeberezza emirimu egikoleddwa Oulanyah nga munnamateeka ayagala Oulanyah abe nga abbulwamu afazaali ebimu ku bintu ku Parliament wano kubanga badde asinzira okukola emirimu gye. Kive nga kikwata ku Parliament oba lwabwe gye bamuzaala naye nga kiba kirungi nga kikutte ku Parliament kubanga kisigala mu Parliament n'atasobola kwerabirwa kubanga mwe yakolera obudde buwanvu oba kisigale mu legal profession naye mu Parliament wekyandibadde kisaanira si kugamba nti oba bafunye oluguudo oba nga luliwa naye nga kyandibadde kisigala wano mu Parliament tufune ekintu kyetusobola okumujjukirirako. Ku ssaawa eno tetunaba kussa birowoozo byaffe awamu okugamba nti kino naye nga tujja okumanya kiki ekisaanidde. Mu ngeri emu omubaka okuva e Butiru Godfrey Wakoli naye yeeyamye okuwagira ekiteeso kino singa kinaaba kireetebwa. Bino enguudo ndaba wano mwogera Darwinton Road biki ekyo nze kisapootinga si kukolebwa just northern n'ekisobola okukolebwa muno kubanga bano abaana ba Africa betulina okulabirako okwogera ku bazungu abaatutulugunya ate ne tubatuuma enguudo amaanya gaabwe abantu abaatuyisa obubi abantu abaatutunda mu slavery bano abaana betutandika bwe tunayogera ffe nga NRM ku nationalism patriotism tulina okutandikira ku bantu nga bano abakoze contribution. Naye I wind up nga ngamba katusooke tutunulire tweyongere nga eggwanga ga government tuteekemu amaanyi mu bintu ebyobulamu so that abantu baffe bano wadde bafa bayinza okufiira mu ggwanga nga tulina services health services ennungi. Bawalika ababaka ba Parliament nabo era batendeeza emirimu gy'Oulanyah. To be foolharder that we simply bury him and forget him. Something around should be erected in his memory called the Oulanyah Road, called the Oulanyah School of Politics, Law and Rural Agriculture, or even a hall, even a stadium named after his name to remind us of his dedicated service. Abantu okwagala kwete kukomyawo
naye kugenze mu maaso naye n'ekyokumubbulamu ekintu ekirabikako ekirabikirawo kiba kirungi ddala erinnya ly'okusigala nga liwulirwa era nga lirabika. Ekyokumujjuka kuteeka ekijjukiro olundi oluguudo olundi ekyombeko ekyo nkunihira kijja kukyubwamu abateekaniza lundi abateekaniriza ihanga lino nabekyo ekintu kirungi abakuba abantu abakozera ebintu ebirungi kirungi kukikalaga nti tubajjukiraho nkekyokulolwaho. Akuza palamenti bw'abadde akiggala n'alagira abaka ba palamenti bonna okusula ku palamenti olunaku lwokubiri era n'abalagira nti bakusula nga batendereza omutonzi. Nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.